Kaakati omwami ono aganye okuziika maama we azze ku lumbe naye ku lumbe nalwo aganye ossulawo asigadde mu mmotoka ne mukyala we obudde bwe bwazibye yaganye okusula ku lumbe olwa maama we era yavuze emmotoka ye ne mukyala we ne bagenda mu katawuni ne bafuna loogi mwe baasuze obudde bwe bwakedde ku makya omwami ono n'avuga emmotoka ne mukyala we ne bajja ku mufiirwa yaganye okufuluma emmotoka emirimu obedda buli kimu baganda ye beenyigira mu mirimu nga ye ali mu mmotoka ali ku ssimu omufu bamukute ne bamutwala emagombe bamuziike omwami ono aganye okufuluma emmotoka okuziika maama we kyokka bwe bamaze okuziika omugenzi omwami ono afulumya emmotoka ekiro ssaawa 2 ne mukyala we ne bagenda ku ntaana ya maama we n'alyoka alonda otutaka wansi otusenyusenyu n'atumansiramansira ku ntaana bw'ati kakati baganda bye bagamba olabika gwe wasaddaase maama waffe kiki ekibadde kikutwala ku ntaana ye ekiro n'abantu b'okukyalo bagamba omwana ono alina kyamanyi ku nfa ya maama we kakati wuliriza nga sinaba kutuusako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like etambule tuwe ku buli muntu omukyalo ono eyafudde yabadde mukazi wa puleesha abadde alina omusawo we ng'amulina abadde amunjanjaba ku puleesha nti bw'abeera eno ewaka puleesha ne zimukuba omusawo ono babadde banguwa mwangu okukola ki okumuyita ne bamugamba wange puleesha maama waffe zimukubye yange ojja omuwa eki ojja omuwa eddagala kati abadde mulamu bulungi nnyo maama waabwe yafunye olugendo we baamuyise mu kyalo eyo nga waliwo abadde bafiiriddwa omuntu ne bamuyita agenda abeerewo munnange nga bw'omanyi kati mukazi wattu teyagenze na ddagala lye yali erabidde kati ye yalowoozezza nti ali bulungi tajja kufuna buzibu bwe yatuuseeyo mu kyalo enkeera ate puleesha ne zittuka ne zimukuba omukyalo ono ayina abaana 3 abawala 2 n'omulenzi omu omulenzi ono yaganye okugenda okuziika omukyala puleesha bwe zaamukubye yagonze era yafiiriddeyo kubanga ne mu byalo eyo jjukira teri malwaliro malungi nti munnange bagenda kwanguwa omulwadde bamufunire ku first aid bamufunire ku budagaladagala awo amalwaliro g'omukyalo omugamanyi go gabeera wala munnange omukyala bwe yamaze okukuba puleesha n'afa omulambo gwe gwabadde mu kyalo eno gye yafiiridde okumala ennaku 3 ne bakubira abaana be ne bajja noono omwami yaganye oziika nga kwali abaana ne baweereza ambulensi eyajjeyo omulambo gwa maama waabwe era bwe bamaliriza ne bamutwala mu ddwaliro ne bamukolako postmortem buli kimu bwe bamaliriza ne balyoka ate bamukomyawo ewaka ono yaganye oziika ye buli kimu yabadde akozesa ssente mwagala ki ng'abawa kyekyetaagisa ng'abawa ye abadde abawa buli kimu kubanga alabika ssente alabika abadde abasinga ssente ono yaganye okuziika maama we ssente abadde alina era ye ne maama we babadde tebalina yadde n'obuzibu bwonna abaana bonna babadde balina maama waabwe abaana bonna babadde balina ssente era nga maama waabwe bamuwa naye ono yaganye oziika yabadde abasingamu ki yabadde abasingamu akasente kati abaana omulambo gwa maama we babugutute ne bagutwala mu kyalo gye bagenda okumuziika bonna baavuze emmotoka ne balyoka bajja kubanga maama waabwe yafudde ne bavuga emmotoka ne balyoka bajja ne babeerawo ku buli mbeera yonna yabadde yeetaagisa kati ensonga ziba zeetaagamu akasente ono yaganye oziika gwe badde basinga okkubira ne bamugamba wange tulina miliyoni 3 naye twetaagayo akakadde kamu n'akabateerako twetaaga kino n'akibawa buli kimu abadde akibawa buli kimu ng'akibawa tewali kintu neki kyabadde yekkaanyaamu ono yaganye okuziika nga bakwata mulambo gwa maama nga bagutwala nga bagutwala mu kyalo kati bagutwala mu kyalo abaana bano ababiri abawala bo babadde bazze dda nga baliwo ku lwa maama waabwe okuva we yafudde nga bo weebali kuba ne mu kutambuza omulambo baabaddewo bulungi nnyo kati ono omulenzi ye baamukubidde n'asooka n'abeerayo teyajjiddewo
oyabadde eyo n'abeera eyo bwe yamaliriza n'akwata emmotoka n'ateekamu mukyala we ne bajja ku ki ne bajja ku lumbe. Bwe baatuuse ku lumbe olwa maama we, omwami ono ssebo yagaanye okuva mu mmotoka. Yagaanye okuva mu mmotoka era yafunye bufunyi wa paakinga tta, ne ku mulambo gwa maama we teyatuuseeyo nti oba amulabeko oba mukubeko eriiso evvannyuma, nedda teyatuuseeyo. Era yakomye eno mabbali mu mmotoka n'abeera eyo ng'ali ku ssimu. Baganda be ne bajja ne boogerako ne bamugamba, naye owange oli mulekwa, kiki ekikuleese ate n'okoma eno emabbali, ng'omwana ow'omu lujja ow'ewaka, kiki oba okitegeera, kiki ekikuleese ate n'okoma eno emabbali? Yabagambye nze woni temufaayo, mmwe mukole bye mulina okukola, nze wendi. Ne bamuvaako kubanga munaye musajja mukulu, muntu mukulu ategeera, tebaamulemeddeko. N'abantu abakungubazi abaze nga beewuunya bagamba, omwana afiiriddwa maama we, kiki ekiba kikuleeta ku lumbe lwa maama wo n'otatuuka yadde n'okumukubako eriiso evvannyuma? Ono ye yasigadde mu mmotoka ne mukazi we, obudde nga buziba, obudde nga bugenderera, ng'akuba mmotoka kisumuluzo kiki ng'akyusa. Omwami ono ng'agenda mu katawuni akaliraanye okumpi awo ng'afuna loogi nga basulamu ne mukazi we. Ku lumbe teyasuzeeko. Omwana bwe yamaliriza okusula mu loogi, obudde nga bukya ku makya, ng'avuga mmotoka nga bakomawo. Bwe baakomyewo era ng'afuna wa paakinga era ng'asirika, baganda be bali eri bakaaba, abantu bakaaba, naye ng'abantu abakungubazi beewuunya bagamba, omwana kiki maama we kye yamukola okubanga tazze yadde n'okumukubako eriiso evvannyuma? Maama yakola ki omwana? Bafudde tebeeyagala, omaama afudde tewaliiwo nkolagana n'emu na mutabani we, kiki? Naye nga baganda be bagamba nti munnange maama abadde talina buzibu na mutabani we, era ne mutabani we tabalina buzibu na maama. Naye nabo beebuuza lwaki muganda waabwe agaanye okujja okukungubagira ku maama we. Kituufu abaddewo naye takungubaze nga mwana bw'alina kukungubagira muzadde. Ono ye byonna byonna babimugamba bimutuukako mu matu naye nga tebimulya, tebimuyigula ttama. Ali ne mukazi we mu mmotoka, bali ku masimu, beeyagala, tewali buzibu bwonna. Munnange ono ye ebigambo byonna byonna ebadde boogera yali tebimulya, era mu mmotoka yasigaddemu. Era obudde nga buziba, maama abadde wa kuziika atera nkeera nga ye era teyasuze ku lumbe, ng'alyoka avuga mmotoka ye ng'era agenda mu katawuni gye yasuze, nga basulayo ne mukyala we, enkeera ng'alinnye emmotoka ye ng'avuga ajja ku lumbe. Olunaku olw'okuziika lwennyini bayita abaana bajje basobole okunaaza ku maama waabwe, bamukubeko ku liiso evvannyuma bamusiibule. Omukulu ono yagaanye okugenda mu nnyumba okusiibula ku maama we. Yagaanye, baamuyise, yasigadde mu mmotoka ng'atudde. Abantu beewuunyizza ekikolwa ky'omwana ono, ne bagamba omwana ono kale tetuganye musajja mukulu alinamu ku ssente, naye ebyo bikola ku muzaddewo, ebiba tebikola ku muzaddewo. Ofiiriddwa maama wo, ogaana otya okungubagira maama wo? Kati abantu bo ne balowooza nti munnange maama ayinza okuba nga alina kyeyakoze alina kyeyakola omwana, nga bwe busungu omwana bw'akola kibwalina. Abantu ne basirika ne basigala tunuulira butunuulizi muvubuka. Essaawa 10 bwe zaaweze, kubanga omufu yabadde wakuziikibwa ssaawa 10 ez'ekawungeezi, baasitudde omulambo ne bagutwala emagombe baguziike. Omuloodi yasigadde mu mmotoka ng'atudde ne mukyala we, teyateganya yadde n'okugenda okuyiwa ku maama we ettaka, teyayimuse. Era yasigadde mu mmotoka ye, endabirwamu ziri waggulu, ataddemu essimu mu mmotoka, ali omwo oba musana oba kyali omwo. Ebyokulya yabadde abirina nga baaguze bu snacks nga buli mu mmotoka, nga kwe batoola ne balya. Tebaalidde ekintu kyonna kyonna ku lumbe, tebaanyweddeko caayi, tebaanyweddeko buugi, tebalina kye baalidde n'amazzi. Buli kimu badde bakirina mu mmotoka yaabwe, nga balinamu bineeno bi snacks, bi crisps ng'ebyo, biyogati ng'ebyo, nga kwe bye balya.
wano we bagendera mu ttawuni nga bagenda bashoppinga nga bateeka mu mmotoka bye banaalyako enkeera era ye batu baabaddewo. Munnange maama waabwe nga bamutwala bamuziika. Maama waabwe bwe bamuziise abantu ne bamuyiwako ettaka, abantu ne bakaaba, baganda be bali wali yali bamutunuulira butunuulizi batusekira ne bamuvaako ne bagamba mukulu waffe kiki? Mukulu waffe lwaki tayagala kujja kuziika maama? Ne bamuleka kubanga nabo bennyini baagezezzaako okumuyita ng'abooluganda yagaanye okugenda. Yabagambye mundeke wano. Era bwe bamaze okuziika maama waabwe ne bamusemintinga bulungi nnyo ne bavaayo. Omwami ono mu kifo we yabadde apaakize teyavuddewo. Yalinze ne ziwera ssaawa 2:30 ez'ekiro nga tekuyiseeko yadde n'eddakiika n'emu. N'afuluma emmotoka kubanga yagenze okufuluma emmotoka nga mu luggya mukyalimu abasuza n'abakungubazi abalala ababadde basigaddewo. Omwami ono n'afuluma n'ettooki n'akumba bulambalamba mpaka ku ntaana ya maama we. N'alyoka akutama wansi n'ayoola otusenyu otwasigalidde nga basementinga entaana eno n'atumansamansa ku ntaana. Bwe yamaliriza okutumansamansa ku ntaana, ye ne mukazi we ne babeerawo ku ntaana okumala eddakiika nga 5-10 ne bamaliriza ne bavaayo. Era bwe baavudde ku ntaana bayingidde emmotoka ne bagikuma ekisumuluzo nga tebalina muntu n'omu gwe banyeze, nga tebalina muntu n'omu gwe boogedde naye, nga tebalina muntu n'omu gwe babuuzizzaako, ne bakuba ekisumuluzo emmotoka ne bagikyusa ne bagizza gye baavudde. Mwana wa waka ne bagizza gye baavudde. Ozannya n'okuzannya. Kakati abakungubazi ababaddewo abamu ku bakaddekadde abakulukulu ne beebuuza era ne beewuunya ne bagamba, sooka olindeko, omwana ono kiki ky'abadde akola ku ntaana ya maama we obudde buno obw'ekiro? Abadde agenze kuziika maama we obudde bwonna obw'emisana bubadde tebuliiwo nga tebumala kiki? Omufu twamuzize essaawa 10, emagombe twamazeeyo ndowooza essaawa ng'emu kubanga entaana abadde balina okugisimentinga biki nga bano bamaze omuyiwako ettaka. Ku ssaawa 11, 12 yabadde tasobola kugendayo ku ntaana ya maama we nga bagimaze. Kiki agendayo ku ssaawa zino obudde obw'ekiro? Omwana ono alina ky'amanyi ku nfa ya maama we. Abakaddekadde ab'okukyalawo ne batandika okugamba omwana ono alina ky'amanyi ku nfa ya maama we, ateeka okuba nga ye yasaddaase maama we. Yasaddaase maama we lwa ssente. Naye gwe babigamba anyega, gwe babigamba addamu, gwe babigamba zaayo, talina ky'amanyi, talina kyonna kyafaayo. Ye alinda kimu bamukubire essimu bamugambe nti gundi twetaagayo ku ssente bwe ziti abawe. Ne baganda be bennyini beebuuziza ne bagamba muganda waffe ekimututte ekiro kino ku ntaana ya maama kyekyaki? Abadde agenze kukolako ki? Yaba tasobola kugenda ku ntaana ya maama obudde nga bukyalaba era alaba kugendayo kiro, alaba kugendayo kiro. Nabo ne beewuunya. Baatidde okumugamba ekigambo kyonna. Baganda be basisita be bagambe katusirike, tetulina kye tugenda kwogera, tetumanyi kikyava kukola, oba ava kuyiwako ddagala ku ntaana. Abamu ku bakadde nga bye bagamba, oyo omwana ava kuyiwa ddagala ku ntaana ya maama we, oba badde asiba muzimu, oba badde akola biki. Kyonna kyava okukola ku ntaana ya maama we Mukama Katonda y'amanyi. Ne ye ng'omwana ye kyava okukola ku ntaana ya maama we naye yakimanyi ku mutima. Kati ebibuuzo bingi nnyo ewaka. Tebalina kye bamanyi kubanga okuva muganda waabwe bwe yavudde mu kuziika tabanyega. Naye nga tabalinaako buzibu, bo balina kye baagala bamukubire bamugambe, naye tabanyega, talina na budde bwabwe. Talina na budde bwabwe. Okitegera ekintu ekyo? Beebuuza mu butuufu ddala kiki muganda waabwe kye yabadde akola. Abantu abali abamanyi ku bintu by'obuwangwa n'ennono musobola okutubuusa n'okutugamba kiki kye kitegeeza omwami ono kye yabadde akola. Kiki ekiba kikutwala ku ntaana ya maama wo gw'ogaanye okuziika obudde obw'ekiro mu ttumbi? Mazima ddala kiki? Maama we afudde,
ne gwe n'omukkakanako n'ogaana okumuziika n'ogaana okumusuza ku lumbe n'ogaana n'okumuyiwako ettaka n'ogendayo kiro ssaawa mmeka mbaogenze kumuziika. Byebyo ebiri ku sayidi eyo. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo kuba nti ate mugoberera, mwebale kuba nti ate mufollowinga, mbaagala nnyo. Omukama Katonda abankuumire, abankolera obulungi obutagambika. Mbere bulungi, mweraba.